السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Weekitiibwa Allah tumwebaza kyatuwadde obuwangazi, tumusaba assa okusaasaanya ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, oyo gwe yatusindikira nga rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Twamaliriza ekitabo kyaffe ekya Yasaruna, kiri ekya bulijjo ekirina kava eya red, era nja kwebaza bonna bye twatambudde nabo olugendo olwo okuba nga tukola omulimu ogwo. Tusaba Allah ow'ekitiibwa agukkirize, ate mwana wattu aguteeke ku minzaani yaffe ey'emirimu emirungi. Allahumma amin. Oli wa ddembe okujja n'osoma, naam, ojja kulaba ng'embeera yo egenda ekyuka mu mbeera y'eddiini. Eddiini yakusoma basiraamu, eddiini yakusoma. Kaba kamogo nnyo okubeera nga omusiraamu tamanyi kusoma Kulaani, ate nga agamba nti eno Kulaani eno kye kitabo kyange, so kimalamu amaanyi. Kale twayagadde okuba nga tubanjulira ekitabo ekipya nga bwe twabategeezezzaako jjo, insha allahu taala, nti tugenda tutandika kino ekitabo. Kino ekitabo bakiyita buku Iqra, bakiyita buku BUKU. Iqra, genda ku Google obeere nga okidownloadinga. Kirina emijalladi 6 naye nga buli gumu gulina pages nga 30. Ekitabo si kinene, kirina peegi 200 byokka, peegi 200 bw'oba ng'osoma peegi 2 buli kanaku, mu myezi nga 3 kino ekitabo oba okimazeeko, oba obutaba nakuwera. So kitabo kirungi nnyo okusingako ne kiri kituzze nga tukola ki, tusoma. Nabwe kityo tugenda kiyitamu biidhinillahi tabaraka wataala, naawe obeere ng'osobola okusoma Quran ey'ekitiibwa. Tusaba Allah olugendo luno alutwanguyize, ate atusobozese tube nga tukimalako tuyingire Quran ey'ekitiibwa. Naam, era nga wetubajjukiriza ku puroguramu yaffe ey'okugula sound card ne laptop ne kamera, tusobole okukola omulimu guno gubeere nga guvaayo bulungi. So namba zaffe kwe ziri ku 070 3 57 45 35 ne 0784 16 54 80. Naam, kakati agamba Sheikh nti ennyukuta eno eya Hamza ng'eriko fatha ng'etudde ku alifu, kye kimu nga w'onowandiika alifu ne fatha. So kino kiba a ne kino kiba a. Kitegeeza nti bw'onogenda mu Quran n'osanga ennyukuta eno eya Hamza ng'eriko alifu, ng'eriko fatha waggulu, ojja kuba osoma a nga bw'osoma alifu yokka ng'eriko ki, fatha. Kitegedde? Kyava kuba nti a ba nga bw'olaba awo. Kitegedde? Then onakuwa ba ng'erina fatha, so tugenda kubisoma busomi because tumanyi okusoma, si ekyo si byakuvuna mpate bwewako fatha osoma ba. Okitegedde? Because tuze tukola ki, tubisoma okuva ddala muki,
mukiri ekitabo ekikadde soko otandike mu kikadde. So tuyina ba a ba a ba a nkiraba ba a a ba nkiraba. So kati ayagala kutandikiza mu bwangu naye insha allahu taala agenda kuvuga mpola mpaka obunaatuuka insha allah kuki kulyengedde. So just akusomesa fatha zokka ne alif ne ba'u, akuwa fatha ne alif ne ba'u zakuleki zakuwadde olwalero. So barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Tugoberere oberenga mwana watu ofuna emisomo egiddako maaso.